ngati be bannanyini musolo baana waligo kyakutedde omubabire eno kakati ensonga eri eno bwana bosa ye mwogezi w'ekitongole ekyo ya URA a complaint omuliro gwadde gukutte nga sinaba gutuusa kwaka complaint eriwo mwadidde bantu bagamba abalunzi mwadidde ne mwongera omusolo mmere ey'enkoko oyo y'ebisolo ekintu ekigenda okulinyisa emmere y'ebisolo oyo y'enkoko era abasajja babasoza gati tebajja kuganya kino era naga abantu muve nti kati mwagalira ddala n'okugoba mukamula bukamuzi temuteekamu mwagala kugoba n'abantu mu bulunzi omusolo guno gwavudde wera njagala okunywa omusolo ki ono wali gwe yajja tutangaza embeera eyo oba tumubadde temugusoloza kuba wangambye nti abantu milioni 2 bakola ki bebawa wayinza okuba abantu ng'abadde taguwa tagumanyi ennaku ezo asifa yatunyonyola omusolo ku mayumba ngenda okujjukiriza nga nange mbadde sigula kubanga mbadde nzikola ki kati aweereete kakati n'ekyo kiyinza okuba tuliwo okusomesa ku nsonga ezo kati ndowooza okusookera ddala bannaffe nze nsuubira balina ensonga gyali baagala okuggusa era nze ndowooza bagiggusizza naye nga twetaaga okulongoosaamu mu kyo kye bayise ekizibu omusolo gwavuddewa ekisookera ddala omusolo guno si mupya omusolo guno gubaddewo mu gye bayita custom external tariff ekyusibwa buli myaka 5 mu 2017 ogwo omusolo gwalimu nti ebintu ebitali premix ebitali whole food birina okusasula import duty owa 10% ne standard VAT bigonzaamu ompulira now bakola enkyusakyusa mu tteeka eryo bw'otuuka kati mu etteeka version gye tulina eya 2022 era kyasigala nga bwe kiri jjukira nti ne minisita wano yatubuulira eggwanga lyonna nti financial year eno tewaliwo musolo mupya guleeteddwa mu ggwanga era ffe batusuubira okukola emirimu gyaffe nga tulungiya bulungiya nakukendeeza leakages ezirikendeeza mbeera abantu babbira omusolo ebintu ebifaanana bwe bityo so bw'ogenda okitunuulira nti obuzibu buvudde nti tuyina classification z'ebiriisa za mirundi 3 z'emmere y'ebisolo waliwo eyo gye bayita premix eno yakwata akati mu 1997 yawo era premix eyo zibanga minerals kirungo ebongera mmere y'ebisolo kitandikibwako so ekirungo ekyo bakiteeka ku import duty wa 0 nga tekiwa musolo era nga ne VAT tekisasula VAT ompulira newabeerawo ekirungo ekiddakaawo kye bayita concentrate ekyo kyensinga okuwulira kati concentrate eyo egatta ebirungo bya minerals n'egattamu ebiriisa ebirala nga kasooli nga sunflower nga omunnyo twala tugende wheat brand twala tugende ne bafuna eyo gye bayita concentrate eyo yo teri mu ttuluba ya premix tegwa mu kiri ekisooka kiri lwaki bakijja mu kiri kyetaago nnyo kaakati kiri jjukira nti tebamuwa lwaki tebamuwa policies zino baba bazikola usually policies mulira kati nga mukama waffe PSST Ramadan Ngobi ayogera nnyo kibayita import substitution nti ebintu bye tusobola okukolera wano okufuna wano mu ggwanga tubifune wano mu kifo kyo bigula ebweru tukendeeza ku biru y'omuwendo gw'omusolo omanya biru y'omuwendo gw'essente gwe tufulumya mu ggwanga tuwagire ono ali wano so bw'otunuulira premix zino ezo premix si nnyangu zakusanga wa premix bamuleka kubanga wano tetusobola kizuula kisanga okiwulira tekiriiwo naye concentrate ziri bw'oyogera kasooli tumanyi gyava wheat brand tumanyi gyava bw'oyogera ku sunflower tumanyi gyava soya tumanyi gyava tumuyina wano so tewali nsonga lwaki omugulu wankuza ebweru ompulira so kyovola nti awo bateekawo import naye ate bwe tugamba nti twateekawo eno enkola ya East Africa yonna ogwo omusolo guli mu East Africa yonna Kenya Tanzania Rwanda Burundi South Sudan ffenna tugamba nti ekintu bwe kibanga okirese nga concentrate ng'okijja bweru wa East African Community kijja kusasula import duty ya 10% ebitundu 10 ku 100 ne VAT ali standard kati waffe wana aba 18% kibadde kitya
akati kati wano wetugira nti bannaffe ngera bwomanyi ndawooza omuntu yenna muna bizinesi nabo balengerera wala premix zino zetwogerako ne concentrate oluusi nzibuza kwawula okujjako nga bya science okitegeera kino kyekino naye ng'ategeeza kiri okitegeera kati ate bannaffe bano babadde bewewa musolo balungi ffe omuntu bwobanga obadde owa omusolo gwo bulungi tulina neddaala lirikuteekako lyetuyita erya AEO nti omuntu tukuwa ebbeetu nti osobola okuleeta ebyamaguzi mu ggwanga n'osasula omusolo gwo nga wakoze declarations zo ne tutakutaganyako ebintu bye n'obitwala n'obiteeka mu stowayo n'otunda kasi wasasudde omusolo olwokuba nti nobadde osasula kiri eriffe okugamba nti nno ne mutamulingiriza okiwulira nga yasasudde byayagala kyekirungi kyokubeera compliant nti tuyinza okuyisaawo akaseera nga tetukulingiriza ne tugamba tukolewo ka sport check obwe tuyita bu audit sport checks tukeberemu katono nti okyatambula bulungi okitegeera kabisa bannaffe abasingawo banene era badi batambulira gye tuyita blue channel abamu bali ku green channel omuntu obanga oli ku blue channel ne green channel tetukuwa buzibu olwokuba nti gwoli compliant naye ng'oluusi tusuuleko ne tugamba nti mukama waffe akyatambula bulungi tabanga akoppa era amateeka aga East African Community Custom Management Act gakkiriza enkola eyo ekola buli wamu naye bwe tukola sport check netusanga nti waliwo ekitateredde ate etteeka ligamba nti nno tukebereko n'emyaka emirala ng'etaano emabega kyekibadde kitambula eno mistake yazze buzi oba ebadde ekolebwa n'okuva emabega so ogenda okulaba nti sport check zaffe zigenza okukolebwa nga bannaffe babadde baleeta concentrate kubanga kati yebadde ekutta omubabiro naye nga bakyagiyita premix bakyagirebolinga nga premix olwokuba nti premix tekola ki tesasula musolo ogwa import duty ompulira kati eno one ffe tugamba nti nno it is a misclassification kubanga tumanyi nti bakimanyi premix erina koodi eyaayo ne concept zina koodi ezaayo mumubonereza mu kumuswaza muwi wa musolo mumuswaza nnyo nti tumugamba nti wa misclassifying nze eno gy'obadde olulungi nga omuntu omukulu tatuuka leeti bamukeereyeza omuntu omulala yali badde aga nti yabbye omusolo naye omutuufu abadde abba musolo kati bamugamba mu lulimi lwaffe tugamba olw'ababosi olwogeza mu kasitoma badeclarinze siga nti badeclarinze waligga omusajja affe mulungi naye kati ndowooza yabitaputa bubi nsonga ne tubagamba nti munnaye mwategedde eno kyemuleeta eno concentrate erina koodi eyaayo bwe mba mudeclaringa ne mubadde mugimisclassifyinze ne mugideclaringa nga premix mubadde mugirabye bubi so awo etteeka nalyo lituwa ebbeetu nti bwe tutunulira emyaka etaano gy'ova nga eyo mistake obadde ogikola tukkirizibwa okukuŋŋaanya omusolo ogwo gw'obadde tosasula okumala emyaka etaano ago ge mateeka omanyi kye tulina okutegeera ate nga bannayuganda era nga kiri mu nsi endala yonna gana amateeka ffe tetugakola tugateeka mu ki tugamukozesa okitegeera bwe tuba tuwulira nti nno etteeka poliisi si nnungi naye tulina amakubo engeri gye gasobola okukyukamu okitegeera because bannaffe abagakola ffe tubalonda ffe tubaga nti eryo etteeka teritukolera naye twagala ate muddire messenger nze gwe muwadde omulimu okuteeka etteeka mukola okitegeera kubanga ate waliyo omuntu omulala agenda okunkomerera omusumaali okufeiringa okuteeka etteeka eri mu nkola bwe kiri gw'obadde wampa blue channel yo gyempita green channel nga wempita kale nyinza okuba nasobola mukumanya oba mubutamanya kiyinza okuba naye yabitabula nga premix ebyo byogambye era ekyo tukkiziganya nakyo bulungi nabyo nga naye yabiraba bubi ekyo nakyo tukkiziganya nakyo kaakati ate bw'oŋŋamba onsasuze emyaka etaano eri mabega sigudde kati awo nze weŋŋambira sigudde waliggo n'embivaamu walikola bibye naye sibivuddeemu kubanga okunsaba obuwumbi bw'ema myaka etaano nga nazirya nadda ekituufu olusi waliwo ne covid tebaagula awo njagala kaakati awo olaba tokutte ku kifi kyennyini ekyo kituufu nnyo naye waliwo amakubo omusolo guno teguwesaanye kuba nti gutumenya omusolo tegulina kutta bizinesi era naffe mu ngeri gye tu implementing administration ey'omusolo tulina okulaba nti ate bizinesi tuziyamba bw'oba n'ekizibu bwe kityo tutaddewo one gye tuyita objection section mu URA osobola okuobjectinga assessment yonna gye tukuwadde nogaa nti wadde mwasanze kino wadde embeera eri bweti wadde etteeka ligamba bwe riti
naye nze siri comfortable njagala kino ekintu mukitunuulira okusinziira ku mbeera yange ng'omuntu. Bw'obeera ne objection tulina abantu abajja gitunuulira ng'abantu banjawulo nnyo okusinziira n'abantu abakoze assessment eyo ba auditors bagamba nti gw'obadde otegeeza otya nti ensonga nga eringa emu 2 3 4 5 objection section balina amaanyi okuvacatinga assessment ne bagamba nti no si ntuufu oba okugisitenga ne bagamba nti ntuufu okiwulira. So abantu balina kugwa amaanyi nti olwokuba tukoze assessment tukoze eryo ddembe lyo okuba nti nno osobola okwemuluguunya gye tuyita objection. Ne bw'oba nga tomatidde mukivuddemu objection katwataddewo emmeeza endala gye tuyita alternative dispute resolution. Tutuula ku mmeeza ne tugamba nti bali ntegedde bali boogera neera siri mu mativu ensonga zange ze mulina okutunuulira eri emu 2 3 kivola nti no kati mulimu abantu nga obadde olina omusolo mungi ogukubanjibwa n'ogamba nti nno nze nzikiriza omusolo mbadde sigusasula naye sisobola gusasula gwonna mu advance musobola okumpa payment plan nga tukubuuza nti gwosobola kusasula mmeka nti nsobola okusasula nobwenti bweti nti lwaki tetukyusamu bwe tuti olinazo osobola okuwaayo kati abasuubuzi baagala kubasonyera ddala ku bintu ebikadde. Kyenvudde ŋŋamba ebyo tutuule ku mmeeza kyovala nze ndowooza ebizibu bino kati ebizze bw'ojja n'oddukira mu mawulire kati gwe ensonga n'ogikolako kyeyo jangu tutuule ku mmeeza otubuulire obuzibu era tusobola okukola kutaanya bwe tulemagana awo weekubira enduulu ogambe nti abasajja natuula nabo ne tutaanya baagaanye. Program tukyogereko tutunudde omusolo ku mmere y'enkoko gubaddewo bosi agamba gubaddewo naye mmwe abatunda emmere y'enkoko mwe mubadde mu buzaabuzibuddwa lyakiise kubuzaabuza naye mu bufunze mubadde mubba ye kyagamba mubadde mukimanyi kye batateekako omusolo mukimanyi nakiri mukimanyi mwe mubigatta ne mubuzaabuza nti naye ng'obadde okimanyi era obulira nga obadde tokimanyi genda otekeyo okusabako ogambe nti bampayiriza bwemuna agenda ne mubeera bajja kuwuliriza naye ngaaga nti omusolo si mupya mukimanyi mwaleeta ebirungo nga wano bikolebwawo etteeka mulimanyi nti ebirungo ebikolebwa wano babiteekako omusolo. Tudda waliggo mulunzi yatutangaze tulabe katuwummulemu tudde. Oyo ye Professor Petero alina kyamanyi buli muyiribi mu Uganda kyagenda okwagala.